kiseera abantu tulonde nga tugenda mu biseera ebyokulonda tulonde abantu abateekateekeddwa mu bukulembeze so olukuŋŋaana olumu kuteekateeka abakulembeze ab'obuvunanyizibwa mu kanisa ne bweru w'ekkanisa mu kiseera kino ekyakalulu tulina abantu abali awo nga ye agamba kaŋŋende nkwabule kanti batunda amayumba balya looni ennene naye nga tafuddeyo talumirirwa bantu kubanga si mutendeke naye awulira bulizi bw'ofuna ogufo oba ofunye kulya oba ogudde mu bintu naye ate omukulembeze omutuufu abanga taata waka asobola okwambala empale emu nga ttemu naye abaana ne basoma abaana ne basula bulungi abaana ne balya bulungi era nina bataata bemmanyi nga bamuyita busajja obwo obuyali busajja bwobbebi omusajja guno omukwabuzi naye nga bw'amala ate gye bamuyita eri omukwabuzi ate gwadda awaka bamuyita hiro ne bagamba tulina hiro waffe tetwandibadde oddadde nga taliiwo tetwandibadde so abakulembeze omutuufu olina okusaddaaka obulamu bwo nga yesu yatuwa ekyokulabirako yawaayo obulamu bwe ensi esobole okuddingana ne katonda omukulembeze omutuufu bw'aba alondeddwa ku byobufuzi byonna obukulembeze bwonna bwekifo kyonna kyosooka okukola gwe kwerumya nakwerekereza abano b'okulembera basobole okulinnyira ku goba ku biwawaatiro byo obafuula empungu bafuuke ab'amaanyi ate babeere ab'omugaso ng'obataddemu enkizo n'entiisa n'ebyama omuntu akulembera atya abantu ne bafunamu abantu ababi bakulembera abantu bakaaba naye omutuukirivu bwakulembera abantu bajaguza engero bwetyo bwegamba mbasaba mwenna abali eyo mbakunga bw'onoba tonnatuuka tuguddewo leero 19 tugenda kumala nga 22 wonna gy'oli ng'olabye obubaka bwange buno nsaba ojje tugenda kubawo ne Apostle Mitala tugenda kubawo ne Bishop Minani tugenda kubawo ne Bishop abalala bonna ab'eggwanga kuwokuna tubeekemu ne international speakers abava e Bungereza ate abalala bava Kenya lukuŋŋaana tuliise leadership summit lw'amaanyi gaggadde luleese bataata b'eggwanga n'abebweru w'eggwanga okubanga bayimbula emiti emito okubanga bajjayo ebyama ebyabafuula bannaggwano basobole okufuula naffe badawudi bayusufu badanieri babedunego Cedric ne Message okukola influence katonda ajja tutondera mu nsi buli muntu watondebwa ng'olina okukola difference w'obeera ng'olina okukola enjawulo ku bantu abakuliraanye si ggwe kwekola mu mulimu si ggwe kwekusa naye olina okukoma ku bantu olyoke otuuke mu ggulu otikirwe engule ng'abantu bonna bajaguza okubaawo mu nsi nti kwali kwa mugaso naye katonda oleme okumubeerera loosi ng'akwekanze mutuusi mu bakubuuza wawangaala nnyo ki kye wakolera abantu bange ki kye wakola mu nsi nga yeewuunya bwewuunya ng'omugamba nze bannemesa nali sibimanyi nali sooswa lwaki tomanya ng'ate tuleesa abasomesa jangu mu lukuŋŋaana luno togenda sigala kyekimbaniriza mwenna era nasanyuka okubalabako mukama bampeere nnyo omukisa nsigadde nze omuweereza mwera omukulembeze wa Jericho Breakers International Ministries omusumba Sekate Joseph